tetubaaniriza kugenda in cast nga title bwegamba. Twakoze research kati tubaleetedde abayimbi 10 abakyasinze obulungi mu Uganda ngamba abakyala nga tubawa ne culture zaabwe. Abasinga obungi kumwa muyinza okugamba nti this is tribalism n'endabambi. Buli omu ffenna tuli Bannayuganda era ffenna tuli balungi lwakuba munnange ekkirizagana basoga baatusokkako. So nga tetumaze budde katugendere ddala ku namba 10. Ku namba 10 tulinako Kataland. Sorry, this is not the right list entuufu yino. Ku namba 10 tulinako Rema Namakula. Ngono yazaalibwa nga 24 April 1991 ng'ekitegeeza right now ayina emyaka 33 egy'obukulu ng'ono Muganda by tribe. Ku namba 9 tulinako Shiba Kalungi. Ngono yazaalibwa nga 11 Novemba 1989 nga nakyalo ono oba Queen ono ayina emyaka 34 kati era ng'ava mu Ankole region. Namba 8 tulinako Omega 256 ng'amannya ge agaddala ye Shamimu Muleerwa nga yazaalibwa nga 27 Septemba 1999 nga wenjogerera kati ayina emyaka 25 egy'obukulu nga naye aveeyo mu Ankole ekitegeeza mu Nyankole. Nga ku namba 7 tulinako abantu babiri asookera ddala nga ye Zowena Kirema. Amu ku mmwe mutemumanyi nti no muyimbi naye oluyimba lwe luno. Ngono yazaalibwa nga 3 April 1987 nga kati wenjogerera ayina emyaka 37 egy'obukulu. Ono mukyala musoga era mukyala mulungi nnyo, mukyala Baby Cool big size. Ku namba 7 tulinako Zani Brown ngono amannya ge agaddala ye Zani Namugenyi nga yazaalibwa nga 8 March 1991 wenjogerera ayina emyaka 33 egy'obukulu. Ku namba 6 tulinako Laika Music oba amannya ge agaddala ye Laika Umuhoza ngono Munyarwanda naye mu Uganda ekitegeeza mukyala Munyarwanda wano mu Uganda. Ku namba 5 tulinako Ava Peace amannya ge agaddala nga ye Namugonza Maureen nga yazaalibwa nga 13 January mu mwaka gwa 2000 nga kati wenjogerera ayina emyaka 24. Namba 4 tulinako Pia Pounds oba amannya agaddala Tracy Kirabo nga yazaalibwa nga 8 Novemba 1996 nga wetwogerera ayina emyaka 27 egy'obukulu nga naye Muganda. Ku namba 3 tulinako Sasha Brighton ng'amannya agaddala ye Nannozi Joweria. Ngono yazaalibwa nga 24 omwezi ogwokuna oba April wa 1992 ngono Muganda era nga yeddira Fumbe ab'Efumbe. Musooke mwekubireko mu ngalo mu comment sections. Ku namba 2 tulinako Lydia Jasmine ng'amannya ge agaddala yenna abawanuka Lydia ngono yazaalibwa mu mwaka gwa 1991 nga wenjogerera ayina emyaka 33 egy'obukulu nga naye Muganda naye nga Abaganda bayitirivu. Tubaddeko ne Ankole abayimbi nga 3 ate tulinako Abaganda katulinawo twakabala abawera. Tulinako Omusogo omu katugende mu maaso. Nga sinakuwa namba emu njagala ombulya mu comment section muyimbi ki gw'olowooza eyandibadde akiikirira list eno eyandibadde agyetikka mu namba emu nga naye nga namba emu n'omwaka oguwedde yasinga nga ye Desire Luzinda
Desire Luzinda kyewuunyisa ku lisiti eno yasingako obukulu kubanga yazaalibwa nga 15 August 1908 ekitegeeza mukyala mukulukulumu era ng'awezezza emyaka 43 naye ate nga mu East Africa tuba tulankinga abakyala abayimbi abasinga obulungi Desire Luzinda tabulako. So Desire Luzinda n'aba nga akyakulembedde list y'abayimbi abasinga obulungi wano mu Uganda. Speak to somebody. It doesn't matter where you're at right now. Just speak to God. Don't forget to like and subscribe to the G9cast. Wobonyumirwa entertainment news tujja kuba tubatuusaako wano all the Lugambo ku G9cast. Emunyenye ya Uganda. Bye bye.